SBK TV kochali nange muzika bw'omutima SK nzimba ntuse mukwano kubanga nkutusako amawulire gonna agafuna mu ggwanga Uganda, East Africa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Nebazanyo abona mwenna abasubscribing nafuna ku SBK TV kyemukola kyamaanyi kya ttendo era kyekisinga. Gwe ompya mukwano nkusaba oberenga osubscribing osharinge oliking okommenting tokomawo nga akade akalya wansi osokubanga munnaye ofuna updates on ku SBK TV. Tudde ntuse na mawulire gannaku mawulire ganyiike mawulire gakabya anti mwana mulenzi amanyikiddwa nga Shortcut okuva ku wali mu Gagamero International munnaye bwatu mukama Katonda amuyise n'abanga amujja mu bulamu bw'ensi eno. Shortcut ono amanyikiddwa nga Alan Masenge amazibbanga nga mulwadde era ng'ali ku kitanda nga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bebe Cool yabadde amujjanjaba yabadde amufaako bambi. Njagala okutwala okusaasira kwange eri abagagamira family mwenna okusaasira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Bebe Cool, Badman Denzo, Mami Zoo na buli omu yenna abadde nga awuliriza music wa Shortcut. Na buli Uganda yenna agaliza music industry y'eggwanga Uganda okubanga munnaye egenda mu maaso. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tubasaasideko nnyo. Mwana mulenzi ono amaze ebbanga nga mulwadde era nga Bebe Cool yamujjanjaba obali ku kitanda era Bebe Cool mekakawo yabawo namupostinga ku page ya Facebook n'asaba abantu mwena bambi mubenga musabira mwana mulenzi amanyikiddwa nga Alan Masengere essala kubanga yali mulwadde era n'abasaba mumusabire abenga adde enku nete kisobose kubanga Mukama Katonda batwasazeewo n'abanga amujjawo n'amujjula mu bulamu bw'ensi eno. Tubasaasideko nnyo tubasaasidde ddala ku SBK TV. SK muzika bw'omutima, I sign out. This is SBK TV. Subscribe and share please. Thank you.